kansubire nti era obadde onnendiridde tutandike ffenna tulabe engeri tugenda okubanga tutasaamu omukyalo ono nga pulogulaamu yaffe beri Ssebaasa otaasa omwoyo era nga nzikatiriza nti tujja kubanga tomutaasa nga bwe nkugambye nti omwami mukyalo ono yakola mu Ssanyu Babies Home. In fact obulamu bwe bwonna obw'okukola ye kampuni gy'akoleddemu era gy'abadde amanyi naye alina ensonga ze ezimuleese wano eno. Neebaza gwe wenna ali ku pulogulaamu zaffe zino gwemisinga pulogulaamu ezaggwa osobola okugenda ku YouTube channel Queen Mother Productions. Leero ng'ojabidde ku Star TV oba ku YouTube. Ku Star TV ebeerako buli Lwamukaaga ku ssaawa emu ey'ekiro paka ssaawa 2 etuba nga tutaanya ensonga zino. Nsanyusa okulaba nnyabo. Maama nange nsanyusa okusisinkana. Amannya gaffe. Erinnya lyange nze Nakibuuka Mmire nga ntuula Lungujja. Oluusi ensonga zo ng'ogamba toli mumativu n'engeri Ssanyu Babies Home gyekuyisizaamu. Ye maama bwekityo bwe kiri. Omulabi wange njagala omulambulule asobole sirina buzibu naawe wabadde oyambadde bugalubindi bwo buno onoba olaba bulungi. Nja kuba ndaba ebimu byonna bindimu ne mu mutwe gwange bino ebiwandiiko bakuba nabitereka ne mbitereka bulungi naye ebigambo byonna bindi mu mutwe kubanga byampitirirako. Nadde ngamba okuli obulungi comfortable kubanga oyambadde. Galubindi nedda. Kale. Kakati maama natandika okukola mu Ssanyu mu 1991. Kubanga yali 90 naye olwokuba nti gino emyezi ebiri yalinga probation nzija nendaba nenzirayo. Kati mu 1990 we natandikira okukolera ddala. Nenkola 91 92. Kati 91 ne 92 tebampa liivu. Naye baali tebannampa liivu basooka kumpa kaadi eno. Ye kaadi y'ekitongole eya Ssanyu Babies Home. Eyo gye basooka okumpa era ya 93. Kati bamala okumpa kaadi eyo baddamu okumpa liivu nalinga ntwala December era liivu zenjogerako ze liivu zempapula zino zenjogerako liivu twatandikira mu 1993 netugenda nga tutambula kakati mu 1993 eyo yeno 1993 yeyo eno liivu gye bakuwa liivu eyasookera ddala eya 1993 yasookera ddala eyo. Kakati ne baddamu 1994 yiino eya 94 yiiyo era empapula oziraba nga zonna nkulu tekuliiko olupapula lupya. Eno ya 1995 ezo zonna baatuwanga nga n'omusaala guugwo kweguli. Omutwalo gumu mu kasanvu mu 2025. Ate wano mu 94 kaali kasanvu mu 5. Mu 93 kasanvu 5. Bwentyo bwe najja gwe musaala gwe nfuna. Ebadde 94 then eno 90 ne tujja wano mu 90 badde 98. Eno 2004 98 obufunze mu buli mwaka bagenda nga batuwa buli mwaka ezo zempapula za liivu zonna nga za Ssanyu Babies Home application for leave. Kati bwatyo era twali tukyali omwo ne tumala ne tusoma emyaka 2 ne batuwa certificate eno. Eraga nti okugusa mu kulera abaana. Twasoma emyaka 2 ne batuwa certificate eyo ey'okulera abaana. Era kyekitongole kyemu njagala kulaga eno lisiti y'abakozi era wana wali kakalo erinnya lyange. Erinnya lyange eryo. List of workers at Ssanyu Babies Home. Eyo eno enamba 12. Yeyo. Kakati etikiti z'omusolo zino twawanga omusolo. Bawanga omusolo. Omusolo gwalinga gwa mutwe 92 93 ne 96 yeje emyaka gye nawo omusolo. Gwo gukwata n'oguwaayo baatuweeranga omukama waffe yatuweerangayo omusolo kasaamanya oba baatoolanga ku ssente zaffe fe twalabanga atuleetedde atuwadde tikiti za musolo ng'azituwa
etikiti ng'azituwa bwekityo bwe kyali zimu ku nsonga ze mbagambye nti muwulirize muyige muggyemu ekyokuyiga kuba kati bino byonna defense gyali kuba akyesabagambye tiyaddayoko sanyu nemulaga nti abeerangako ki mukozi waabwe kati ensonga lwaki mukama mulungi byonna ebimulaga nti yabaddeko omukozi wa Sanyu Babies Home abino okuva ddala ku bbaluwa gye yasooka okuwandiika nga asaba omulimu nga 26 Novemba 1990 mukama wo buli kapapula kakuwadde katereke buli liivu gy'osaba tereka bino byemu ebintu ebikubya abantu nga bagenze mu makooti emisolo gisasudde emisolo tugisasudde tusomye koosi tugimaze kati eno 26 omukyala gwe nasangayo administrator ye payroll gye twafunirako era olaba kuliko akawunti namba z'abasitaafu bonna era nga bwe kirina okuba nzirina ziizo erinnya n'akawunti namba ne ssente z'ofuna olwo nga mulinnya basasula 8 bwe naviirayo naye nga ku 27 baali batwongeza nga tufuna 10 n'ezigwamu awo erinnya lyange lirino sijja kubuulira oba baali bazitoolako oba baali bazituwa simanyi sijja kulimba buno obutabo bwa banka nabwo buno bwe twajjanga ssente mwagendanga n'obutabo mu banka nga bagenzi basasula twasooka ne batuweera mu ngalo ziri ezasooka bazituweeranga mu ngalo ezaddako twagendanga mu banka ne tukola ki ne batugulizaawo akawunti namba twalikozesa positive banka twalikozesa positive banka n'etm ya positive banka njirina kakati luno olupapula lwe lwa 29 29 Maachi omukyala yanzijjako mu January wa 29 ono aliyo kati ono mukyala Babula Nancha administrator mukyala Babula Nancha oyo olukalu genda okuddamu okufuluma nga tokyaliko nga sikyaliko awo kati olukakala luno okufuluma nga tokyaliko baali bamaze okuyimiriza baali bamaze okunyimiriza kuba lwa 29 baali bamaze okunyimiriza kati nsaba otuwa olugendo lwo wano otulaze ebbaluwa ze wafunirako omulimu livu ze wajjanga ofuna otuuse wano eno kukuwumuza bakuwumuza batya era ojja otogamba nti kanzireyo bampa akasimu kange bye bansuubiza naye kaganye kannoonye ku basebaso kakati bwe ndwala naleka omukyala bamugoba 26 baleeta omukyala gwe bayita Florence Naamala n'adda mu kifo ky'oli n'abeera administrator omukyala abeera mu administrator nabeera naye omwaka mulamba nali store keeper nga nina store 3 2 za ngoye emu nga yey'emmere ey'emmere eyo bantwalanga mu World Food Program eri wano ng'okkirira Kabuusi we wali store ennene ennyo eya kampuni eyo batereka emmere kati bantwalangayo nengenda n'ensoma bwe batereka emmere nembeerawo omwaka bwe tutuuka mu Desemba nalina okujjuza liivu ku eri eyo yeya 27 nenkwata ebisumuluzo nembimuwa oyo omukyala Florence Naamala nabeera naye bwe twali tukyakola bwe nakomawo 28 teyampa bisumuluzo kubanga nagenda Desemba January nga nina okomawo kola omukyala oyo teyampa bisumuluzo n'abisigaza olw'ensonga gye saamanya oba waliwo bye baamugamba oba bitya simanyi jjukira nti bwe bagoba omukyala oli yali Joyce Lulindya ye yali mukama wange omukyala oyo twali tukwatagana mu nnyo liive ezo ziri 13 ez'empapula naye zandibadde zirina okuba 15 olw'ensonga nti ziri 2 teziriiko naye omukyala yansabangako obw'olumu n'aŋŋamba nsaba onnyambe togenda gulira maama ebintu omutwalire naye njagala obeerewo abakyala bano sijja kubasobola nga ndi nzekka ng'era nange nkiraba kati omukyala engeri gye yanjagala ennyo kuba nali mukyala mukozi nange nkyewulira ndi mukozi ng'era mwanguyira nnyo buli kimu kuba ne bwe yabanga taliiwo abagenyi ne bwe bajja oba baleese ceeke oba baleese ssente nga mbikwata era olujja nenkola ki nembimuwa kati bwe yaŋŋamba bw'atyo bwe baamugoba bano baasanyuka nnyo abantu ng'era emirimu bwe gibeera baasanyuka kati kye namanya nti bateeka okuba alina ebigambo bye bagamba ki bye bagamba omukyala teyanziriza bisumuluzo netubeerawo netukola naye nga saalabako kintu kisala kuva yakwata ebisumuluzo saalabako kintu kisala kuva mu ofiisi kiddawa kidde eno kubanga sitowa zaali eno mu kizimbe ekinene mwe tusula abaana mwe basula ne basitaafu mwe basula ne sitowa zonna mwe zaali saalabangako kintu kisala kati ndowooza bano abakyaki bagenda okukizuula nti ababba yali amaze okubabba kubanga mba ndi mu ddwaliro
bandi waka nga banange bankubira essimu nga banga mamire olinamu amaanyi konze nga sina maanyi jangu olaba omukyala wuno afuluma jangu ne mbagamba banange sisina maanyi naye mumuleke naye akole ki afulume oba agende jangu omulabe wuno afulumya ebintu ne mbagamba sigenda kusobola oba afulumye mumuleke afulume nembeerayo mu bulwadde bwange nembeerayo lindako nga bintu ki byafulumya ebibye oba bino byaleeta okusapotinga abaana byonna kati ate okumanya ebintu ebyo nabimanya okumanya ebintu ebimu tebyali bibye birabika birimu byali by'abaana mbuuza lwaki waliwo boda stage eri awo wakati no ligenda ku kyaki no ligenda Namirembe Ifati naye mu junction awo waliwo stage ya boda eruddewo waliwo ababoda naye waliwo omwami omunga mukwano gwange twogera naye yasooka n'okuŋŋamba nali sinalwala nanga ne omukyala nga atuwa ebintu nga tusomba ebintu ate nga babisomba kiro oyo wa boda nga yaŋŋamba era ne baamala omugoba bwe nadda yandaba nangamba omukyala yagamba wadde baamugoba naye kye yali ayagala yamaze okukola ki amaze okifuna ye bye yali ayagala yabifuna n'agenda kubanga era owa boda yaŋŋamba n'okuŋŋamba yazimba ku lw'emityana bayitawo nakiwawu okyamira kiwawu omwaka gumu gwali gumumala bw'obeera wali omwaka gumu guba gukumala gwali mwaka gumu n'agenda kati nembeerayo kati bwe bamala omugoba baleeta ono aliyo kati Nankya Babula kati baleeta Nankya Babula akola olukiiko ng'era omuntu eyakajja mu kitundu bw'akola olukiiko ababuuza mwenna muweddeyo kobola ate tuweddeyo waliyo munafu omuki omulwadde yaani nga bamubuulira amanya ng'afuna n'ennamba yange kati kyesaamanya kyennamanyaako kuba nabankubira essimu ng'oli afuluma era be bamu be bankubira nti mire bw'oba olinamu amaanyi komawo omukyala balabika bamugambyewo ebintu ebirala jangu naye wakubira essimu mukwate bayinza okuba kati nga bangamba ffe betuwulira nti balabika bamugambye olina wowuza nti oli mulwadde naye olina awalala gy'okola oyagala kufuna ssente za mirundi ebiri ofune wano oba ofune n'eri nga gw'ogamba nti oli mulwadde lindako mami mu kutambula okugenda ono omukyala atambudde agenze ogambye nti bankubira kwa mawo mbadde mmanyi abalera abaana musulira ddala omwo munda Musanyu Babies Home awo nali nvuddemu nga sikyasulamu okumala bbanga Kisanyu munda basulamu emyaka emeka nze gyali emyaka 17 gwe omwaka guno ogwasembayo gwe twasula munda gwe saasula munda nsonga ki yakujja munda beere nga bakubira ssemu kubanga ojja ensonga yanzija Musanyu ensonga yanzija Musanyu yali bweti kubanga nabyo biriko obuwandiike wano omuntu ayinza okwegaana n'agamba nti oba tamanyi oba kiki naye bwe ngenda okwogerako bali ku lupapula luno kirungi batwawandiika ne bakola fotokopi ate ne kubeerako omukono gwe nze ndi mukyala Muganda nasikira mukulu wange waliwo essuuka gye bakusiba ey'olubugo gye bakuwa ne bakuwa akambe akaganda ng'omuntu asikidde omuntu eba mu Buganda yes kati ebintu ebyo nze bwe ntambula nabeeranga nabyo nga biri mu keesi enene naye nga tebiri mu keesi akatono nga sibireka mabega kati munnange gwe nali nsula naye naggula keesi lumu nga waali n'alaba n'alaba kakeesa n'alaba ekibbo ekyo n'alaba olubugo olwo ye kye yakola n'agenda mu ofiisi n'agamba oyo omukyala naamala kati bw'agamba naamala bajja ate balaba siriiwo kuba nali nfiiriddwa nga ngenze Matugga kuziika mukyala waffe ye yafa mba ndi eyo bannange nga bankubira essimu mira oli eyo naye ebintu bye babifulumizza wabweru ne mbagamba sisobola kujja oba enkuba ebikube naye nina okumaliriza okuziika siyinza kuvaayo nga siziise ne tuziika nenkomawo era bwe najja natuukira ebintu ne mbisanga ebweru naye nkebera waali ssente zange mu bintu bye batinkuula mu buliri bwange emitwalo gange 4 tegaalimu kakati ne mbagamba ssente zange sizira ne bakati oyo munyamala ng'aleeta boodi chairman wa boodi ye Reverend Gita Kavuma n'amuleeta ne bibeerawo biwanvu kati bwe byabeerawo nze nagenda ne mbaloopa ku poliisi kati banampa ssente nengenda ku poliisi Namirembe ne ndipootinga bwe naba lipootingira ne basindika ate ku Odi Kampala nengenda ku Odi Kampala ne mbayitira basudde ebintu byange wabweru bampita omulogo naye mwabaddemu emitwalo gyange 4 tegiriimu bampa basa sijja kuwayiza poliisi ya saidi bajja ne basiŋŋaana ebintu wabweru bababuuza mwalimu ekintu kubanga wali olubugo n'akambe n'ekibbo temwali kintu kirala kyonna bwe bityo bye byali kati bamala saidi ne babagamba kati nga bagamba ebintu abitwale abijjewo wano naye nkubira mwannyinaze kuba yali akyali Matugga najja n'abitwala kati omukyala ne babagamba saidi ne bagamba bansasule ssente ze bajje muki ze basanze mu bintu kati omukyala bwe bamugamba okumpa ssente ezo
omukyala kyakola yakwata ssente n'azinsuulira saakwata ssente ne mbagamba sigenda kwata nga ssente azikoze azinkasukidde omukyala oyo yakwata ssente mu ngalo n'amala n'akola ki n'azimpa bw'amala okuzimpa ne baŋŋamba nkole ki nfulume wabweru awo nali sinnalwala kati obalenga tukyasula mu baana neme nga sikyasula munda nange kyenakola nengenda nenfuna ennyumba nempangisa nensigala nga nkola ki kuba bandekawo nensigala nga nkola kati embeera netandika okubeera nga era erimu okusika omugwa wenafunira stress nenkola ki nendwala ate nalwala nali ku kiro kati bwe mbali ku kiro nalina munange yali afumba munda omwo tulinayo akafo ono babine ebbalo ojja kusoma ebintu obikuuma bino bagamba lakiri nja bikuba akakwanso naye nga tebibuze byebyo era bwoba obisobyemu bawandiika wano gitakavuma n'ateekako omukolo ssente ne basasula emitwalo 4 era mwegiri nagamba kantereke ebintu bino birintaasa mu maaso gye bulijja kyova olaba nti era mbyogera nga sesikaamu kubanga buli kyenjogera nkola ki nkimanyi nkyogera kyamazima kati awo bwe natandikira stress nembeerako embeera nenfuukira kati twali tuli ku kiro maama omu yali afumba kati sikyasobola mpulira kiranga ekintu ekintudde mu mubiri nga sisobola kiranga ekindi ku mutima kyenva muga mpulira sisobola nanga mumanyi weebake nze kamalirize egyange nze gyenkola eno munda muhoomu omwo twakolanga ekiro n'okola emisana n'owummula bwe tutyo munda omwo waliwo ekinaabira abaana gye banaabira waliyo ekifo tukiyita suluusi ekifo ekyo kiba kyakulongoosa bbi omuntu ayoza kabbi ne bwekabeera bwe kati ayoza engoye takakwatako kati ng'olina okwanjuluza nga boolaba wano waliwo taapu y'amazzi n'engalo zo abaana baatuulanga ku poti naye si buli mwana nti atudde ku poti apamako abalala kujjukira tewaali pampa nga tukozesa nappi naye ng'olina okwanjuluza enappi eyo bbi n'omukuba okulaba ngaegundi ekola ki nga nappi esigala etukula osobola giteeka mu baketi. Queen Mother, save a soul. N'okiteeka mu baketi olinayoza kati omukyala naŋŋamba ngenda kukola kamala ebyange ngenda kukola emirimu gyo bambi era yabikola naye naŋŋamba bwe bukya ku makya bwe tumala okusaba okole ki otambule ogende wejjanjabe buno obulamu bubwo era nenfuluma bwe nafuluma saakomawo baleeta oyo nankya babula aliyo kati nga ndi mulwadde nga mpezeza emyezi 2 bamuleeta ndi munyingidde mwezi ogwokusatu ng'olwala owulira musujja owulira ki omusujja saagwali mutwe nali mpulira omutwe naye nga mpulira n'ekintu nga mpulira ekintu kintudde ku mutima saategeera oba kyali ki nga sisobola kuba nti nkutama sisobola kuba nga sisobola kukola mulimu gwonna era bwe namala okubwe nagenda ewaka nagenda namuŋŋoona gye bankeberera ne baŋŋaanira n'akawuka ne banzijanjaba n'endwadde endala ze baalabamu ne baŋŋamba nagenda mudwaliro namuŋŋoona bagamba olina akawuka ndabye nga wayingira mu ssanyu babisa omugoli mwana muto nnyo emyaka n'obeeramu 17 gyewasula munda baaliwo bakkiriza okuba n'abaami oba wayingirayo ng'olina obulwadde bwo nali sirina bulwadde wabufuna oti ate nze omutima gwange guŋŋamba abaana mu musaayi bano be twakwatangamu kubanga abaana babajjanga erakayi ne babajja ekyotera siri mujjukira gye yatandikira ng'abaana babaleeta nga tetulina giravusi omwana wonna w'omukoleddeko nga tetulina giravusi nga tebanyi tetulina pampa zizze ebiseera ebyo twali tetulina pampa nga tetulina giravusi naye nga buli kimu okikwatako omwana tayinza kuddukana n'omutunuulira tayinza kusesema essuuka bazimba mukubya obuyiso ng'ate balwala okufa abaana twabaziikanga mu mbeera embi abaana twabaziika babeeranga nga bakonzibye abaana twabaziika nga tetuliko gamba nti oba ono bamuleesa alabika bubi mbu oba tomukwateko nga bonna tubakwatako nze singa nali siyagala baana eri emyaka sandibadde nali muwala muto lwaki saagenda mubuwa busigaalo okiraba naye abaana nalimba nakati mbaagala olaba kati numirwa n'abataliwo abanoonya fayiro zaabwe nga tebaziraba okiwulira naye embeera gye twayitamu eyo teyali nnungi nemala kati amala okubayita bakebedde obulwadde obulina olwadde lwadde banzijanjabye bankebedde batandise okunzijanjaba nabeerawo namuŋŋoona kiseera kitono naye nga olwokuba namuŋŋoona private hospital buli kimu olina okisasulira kebera musaayi kola biki ebyo sikala CD4 olina okusasula nali sibisobola nensaba transfer ne bantwalawa nensaba ey'emulago kwe kugenda emulago gyendi kati mulabe wange omulungi ndowooza tufolowinga ffenna story eno njagala nabagambye tulina ogyekkaanya obulungi tugyetegereze bulungi kubanga
birimu obulumi bungi ate nga twaga tufunemu n'ekyokuyiga naye nga omulango ogusinga ku byonna gugenda ku Basanyu Babies Home. Omukyalo ono yakola emyaka mingi nga bulijjo nti omuntu bw'akola asiimibwa. Mu maaso abagenda tunnyonnyola watuse ku mbeera eno gy'ayogedde nawe gy'owulira kuba nsuubira n'ekikunyize nga nze bwe kinyize tiyayingira mu Sanyu Babies Home nga muwala muto ddala era ebifaananyi tugenda kuba nga tubibalaga n'abaana bazze alira kuba ebifaananyi ebintu byonna byonna yabindeetedde bulungi nnyo. Yayingira muwala muto guno gwonna ngo gwa bifaananyi gwabaddeko mu Sanyu Babies Home tugenda kuba nga tubibalagako bulungi nnyo naye okuba nti ate n'ebulwadde bw'alina bwaba nti bwasibuka mu kifo ekyo olw'embeera gye yakolerangamu etaali nnungi ate nga alina okuba nga alabirira abaana abo bwe bulumi we buli. Tugenda tutuuka ku nsonga ye kampumulemu kati nnyo tukomewo Queen Mother Productions. Katudde. Queen Mother, save a soul. Tukyali ku programu yaffe Save a Soul taasa omwoyo ndaganye tukubere story y'omukyalo ono tulabe nti era ng'afuna obwenkanya. Ngaffe kino kitusoose okuba nga tumuwa era ekyokubiri ngenda kuba nga nnyingizaamu looya waffe owa Save a Soul taasa omwoyo tulabe engeri gy'agenda okuba nga ayambibwamu olw'ensonga ze zino. Ne bakama baffe abafa ku mirimu ku ofiisi z'abakozi omulanga guno tugubakubira era oba awulidde oba waliwo alabye puroguramu eno asobola okuba nga agitambuza etuuke ku bantu abo abafa ku mbeera z'abakozi. Omuntu wajja okukola aba alina n'ekyasuubira aba ayagala okulabirira abantu be aba ayagala okulabirira abaana be wamu n'obulamu bwe naye ate omuntu wabanga ayisiddwa mu ngeri etali nnungi kijja kubanga si kirungi. Mukyala Mmire ovuddeyo ogenze e Mulago namuwe ne baze kakasa nti olina obulwadde ne Mulago yakakasa ebbaluwa ozirina baluwa ozirina olwo n'ekitabo kye waŋŋambyeko kyonyweramu eddagala The AIDS Support Organization TASO to whom it may concern tujja giraga bulungi guno yali nga 23 July 2013 ende ebbaluwa ekakasa nti obulwadde obuyina personal cancer bakwane kansala alina okuba nga akubuulira we waddayo ku mulimu bakama wo abannyonnyola ensonga nti bannange bansanzeemu ekintu bwe kiti oba kyekyavaako bakitegeera baali bakimanyi kubanga bwe nagenda okudda olwedde baali bakimanyi ate ndooza n'embeera gye yandabiramu kubanga bwe bamala okubayita bw'atyo nankubira essimu nali nvudde namu Lungujja nga maama wange omutampise naye nzijanjabeko naye ngenda Emityana nabeerako Emityana zaali wiiki nga 2 naye bwe natuuka mama n'agamba naye amazzi olabika nga atalina mazzi oba katukutwaleko wali Emityana bakuteekeko ku mazzi kati omukyala yankubira essimu ku ssaawa nga 3 omusawo yali agenda kunteekamu eddagala mu ccupa kyenva mugamba musawo nfunye essimu eno naye yakumulimu madde nsaba engeri gyagenda okutambula nyinza okufuna kantoloozi olw'eddagala lino naye nkusaba osibe bwe naakomawo tunaateekamu teyali mubi omusawo n'akola kinakya kiwuliriza nebatereeza ne bayongera okusiba kanyola nentambula nenzija kati ne bampitira owa booda nenzija naye owa booda nga bamugambye agambe owa takisi ayite Wakaliga asobole okunteeka ku Ssanyu era nabo bambi kyebakolera twayita Wakaliga nenvaamu kati nvaamu bwe nti waliwo driver we nasanga kyava ngamba anti miroze konze nzize nankwatako awo ku mukono ne tutambula ne tugenda ne tuyingira natukatuka ku ofiisi nangamba weekonkonere nenkonkona kati bwe nnyingira mu ofiisi yali tamanyi nagamba yeggwe Mmire konze yenze nentuula nagamba oli otya ng'olabye n'obulwadde oyo omukyala Babula Nanca naye mugamba ndabye nabo naye nja kuwona nti kati bwe yamala n'ayita omuntu n'amutuma ne bagenda ne bandirayo kiro ya sukaali nzikira oba taali kakebe kamata oba yali kiro ya muceere ekyokubiri ng'akwata n'emitwalo 5 ng'agimpanga ngamba sayininga wano nga ngisayiningira naye nsayininga teyali nnungi kuba nalimu akakankana kati ng'amala ng'ayita driver ng'amugamba jangu omutwale naye emmotoka muyingize mu paaka ate ogamba aba takisi bamuteeke ddala ku geeti yaki y'eddwaliro ekyali kikuyisizza kukola yali ayagala kundaba kubanga ne bana baali bankubidde essimu banga nti bwakubira
kola ki kubanga naye bamugambye dda nti nina gye nkola awalala kati yali akuba essimu kukakasa ate ajja alabire eddala nti oba ndi mulwadde ate era najja nga ndi mulwadde kati awo nemala nenzirayo Mityana wa takisi era yamala okugyamu abantu nankomyawo nateeka ku geeti bano abasirikale ne bankwatirako bino byonna nalina netuddayo ku woodi ne bateekamu kati nembeerayo wiiki emu ne bansibula nentereera kati mu kutereera nenkomawo wano ewaka nembeerawo era wiiki namba olwo omwezi gugenda kuggwako gwe mwezi ogwokusatu guggwako ndi bulungi naye sikyalina nti oba nina kino oba kino nti kinnuma kubanga nafuna obujjanjabi bwammala okunzijanjaba okubeera obulungi abantu banyamba bulijjo bw'oyamba abantu kubanga kusiga bw'osiga okola ki okungula abantu banyamba bambi ne banzijanjaba kati omwezi gwe guggwako ogwo neŋŋamba kati kanzireyo ku mulimu mpulira bulungi nkwata ekkubo ngenda nasanga bali mu kusaba buli ku makya wabaawo kusaba mu baana ngadda mu ofiisi nga nange ngenda nkonkona nga miroze ko nze ndi oli otya nti gye ndi oze nti nzize owulira bulungi oli bulungi ko nze ndi bulungi ntiye ng'akwata yunifoomu ng'agimpa onoosobola okukola nti nja kusobola ng'akwata yunifoomu ng'agimpa yunifoomu bw'agimpa nga njambala nga mugamba naye nkusaba nja kubeera mu buno obwana obuto oba obulabye obubadde mu bugaali buli mu bifaananyi awo nemugamba nja kusobola buno obwana obuto bali abakulu sijja kola ki sijja kubasobola buno bwe buti sijja kubasobola obwana obwo obuto tinja kusobola obwo obwana obuto bali abakulu sijja kubasobola nga ngamba nti kale n'ekirala ojja kunyukanga ssaawa 10 tojja kuwezanga ssaawa 11 konze nti kale nga ngenda muyingira munda nga tutandika kukola kati kyesaamanya nti bano abakozi kuba nabasangayo abo era baaliyo oluli be nali nabo kati ndowooza muli mwalimu abaagala era nga baagala nfulume ekitongole mbe nga nfulumyemu nga bagamba mukyanuza bamugamba kuba nabimanyira mu boodi wano saamanya kigambo kyonna kati omwezi ogwo nga guggwako nkola mu baana bali naye nga balina bye bamugamba yabigamba aba boodi nze kye nali simanyi nga tukola kati omwezi guba guweddeko lumu olunaku olwokubiri nga 2 ng'ayita ng'ajja ngamba mire waliyo omukyala ayagala okulaba nange nga ngamba kaale nga nfuluma nga nzira emmanju zaali ssaawa nga 8:30 okujjukira ngenda 10 waliyo omukyala yali afumba emmere bamuyita maama Erivaniya naye kati yafa maama Erivaniya oyo nga mulonderako ebijanjaalo ebyokulya enkya nga tulonda naye nga ngambye waliwo omukyala ayagala okundaba naye kirabika ndeetedde mwana kuba n'abaana betulera ndoza omukyala aleese ndabe ku mwana gwe nakola ki gwe naleranga gwe yatwala kubanga nga babatwala ne babakomyawo ne tubalabako musanyu ng'oggyeko bano abaana be baleeta nga mbalabira abataliiko abebasuula bataliiko mwasiriza eyo ne bana abaleeta obuleesi nga aleese mulabye naye nga ajja namukima n'amutwala n'amuza tekiriiyo wenakolera tekiriiyo anti ogambye omukyala anti omwana bajja ne batwala abaana omukyala n'azaala nga gweonojja kati omukyala nali ndowooza kuba bajja ne babatwala bangi kati ate abaana abo tubazaala n'omufuula nti mwana wo ddala ate n'omutuuma n'amannya ago abaana amannya ge balina ffe twagabatuuma gw'erinnya lyoyagala oba lya kikaakyo lyotuuma omwana oyo kati abaana kati nalowooza nti omukyala andeetedde ndabe kuki ku mwana tubeerawo ne tulonda ebijanjaalo ziba zinaatera okuwera 10 nga gyayita mire omukyala ze nga nange ngenda wali nga naaba mu ngalo nabako egundi nabako efuufu y'ebijanjaalo omukyala nga nkwata ekina ninga ntambula n'eccupa ya daaloozi liita 2 kuba abasawo bangamba olina okunywa ennyo olina okuba nga onywa amazzi nga nkwata eccupa nga ntambula nga musiibula nga tunaalabagana enkya ko ye kaale ono yayanguwa mangu ne memusanga nasanga ayingidde mu ofiisi kati ng'atuuka ku luggi ng'ankonkona omanyi omuntu okukonkona n'osanga abantu nga batudde oli akugambye nti omukyala omu naye munda nga mujjudde abantu naate Katonda oli mulungi singa nalina puresha nali nfiira ku mulyango kuba nakonkona gulawo nezikulawo ng'abantu batudde oluggi naluta ebiddamu ne lweggala omutima ne gutandika okunkuba omutima ne gunkuba ne baŋŋamba yingira naye ng'omutima gunkuba okufa. Queen Mother, save a soul.
program Save Us All Taasa Omwoyo mwetulinga era tukyalina mukyala Mary nga tunnyonnyola obulumi oba biri bye yayitamu okubanga akola mu Ssanyu Babies Home naye ate naaba nga avuddeyo nga tafunye bwenkanya. Obulumi bwayitamu butegeerekeka naye kyemmanyi wanaaviira wano tujja kuba nga tukkakanye era otunaagenda mu maaso nga tukolagana naye mpolampola agenda kuba nga afuna obwenkanya. Nsuubira n'Abassanyu Babies Home maybe waliwo ngera wagambye nti waliwo oyinza okuba nga waliwo ebikonde oba embeera etamukkiriza kutuuka ku kiki kyayagala naye nsuubira tugenda kukyala ku Ssanyu Babies Home. Waliwo essimu ze namusaba embeere nga ngezaako okukubako naye tetuba tunaba kufuna bulungi reply. So yenna ali eyo ng'alaba oba sotuka ku bantu bano kuba abantu bangi bamenyeeko ne bakyagenda okumenya kuba naye mulimu Reverends mulimu baani ebifaananyi byonna bine ebbaluwa zonna zirina tulabe ng'omukyalo ono afuna obwenkanya. Kati lwe namala nga nyingira bwe nayingira board members bonna batudde nga nyingira bo bwe bambuuza sinze nababuuza nobabuuza baali ndowooza beeteesezza dda. Kati awo we namanyira nti bapasitaafu balina kye bagamba omukyala nga baŋŋamba nti obadde okolola ng'okolera mu busuuka bw'abaana. Kati nasooka nensirika nninde nga ndaba omukyala oba aleeta obusuuka bwe buno busatu oba buleeta nti bwe nali mpandamu saalaba kukasuuka ne mbagamba nze nakomawo nawona siina kintu kyonna siina kifuba siina kintu kyonna. Kati nga batandika okumbuuza bonna nga bambuuza kati bamala okumbuuza eyaliko oyo mwami Bakamale yali headmaster wa Buddo Katonda yamuyita nga ngamba bwe nkola omukono siwaayira yawumula ejensi naye siwuna muntu gwe mpaayira ku kigambo kubanga Omuganda agamba kyerabirwa mugambi naye gwe bakigambye takyerabira. Kyova olaba ebintu ebyo byonna mbyogera biri mu mutwe gwange siina lupapula lwe mbikula nkugambye nti luno bwekiti kino bwekiti kino bwekiti nedda biri wano kubanga baalumya nnyo omutwe gwange baalumya nnyo obwongo bwange byonna ne bituulamu. Kati omwami agamba bakuzaala wa? Konze banzaala kibuga kitundu ki? Konze Lwamata. Genda eyo ononye edduuka bw'onoolifuna ononye edduuka ffe tujja kulisasula tugulemu firiji tugulemu soda n'amazzi okolere eyo. Nga bwe nkoze omukono bwe mbanga mpaayidde omugenzi Mukama alamula yaba namula naye siina kyenjogera siina muntu gwe mpaayira kuba olwomwe bwe nayitamu bungi embeera gyempiseemu nnyingi siina muntu gwe mpaayira. Era wanaabaawo omuntu agamba nti muwaayira nsaba mumpite atuule awo nange ntuule wano tutunuuligane kuba byenjogera siina gwe mpaayira nti muwaayira kino. Kati nga bangamba bwe batyo ngamba bw'omala okubifuna komawo ogamba ono ye administrator ye Nankya Babula. Nange ng'omuntu eyali agala siina mulimu gwe ngenda kukola simanyi kye ngenda kulya simanyi we ngenda kutandikira. Nange kye nakola enkeera waalwo nakeera genda Lwamata. Antuuka Lwamata nina abantu bemmanyi ng'era mu kitundu gy'ova nga mbuuza abakyala abo sooka funa ekyenkya nga mbuuza abakyala abo nga bangane nze mbeera bize nfumba mbeera mu hoteeri simanyi nnyo amaduuka oba galiyo oba tegaliyo nga naye kankuyitire omwami nga mpitire omwami nga kankunoonyeze nga atambula mu ntawuni ngazi anoonya mugala naye temuli dduuka sijja kulimba sirina dduuka lyenfunye. Yendamu Katonda mukugoba bagobawo batenga bakugobe oba kuwa ebbaluwa empandiika tebalina bbaluwa gye bampa ate nga wali osaba omulimu wawandiika nawandiika yeeye kopi gyenkulaze nasaba omulimu yeeye kopi gyenkuwaze n'ebyo bye yayogera ebya firiji biki tebalina bwe bawandiika yayogera bwogezi nga bw'olabye enkola omukono bw'ati omwami Bakamale we yayogera n'entambula nagenda nkaaba. Mu meeting eyo tolina wasayininga baki banya babaddemu? Siina okuleka okuba nti nali manyi oyo ye Nankya Babula oyo Bakamale kyesijjukira oba ne gundi yalimu mwami Gita Kavuma kuba ye yali chairman wa board. Waliwo n'omukyala kati naye yakafa wabba omukyala yali ku board kuliko omukyala eyafa abalala kuliko naye walimu omukyala bambi eyantunuuliranga bambi ndoza bwe baayogera birabika byamukwatako naye omukyala sijjukira ngeri obwongo n'omutwe gye gwali gwatabuka sinza kujjukira oba yali mukyalaani naye namulaba bambi yantunuuliranga ng'alaba ndowooza kyamukwatako baayogera ne balaba nga kimukutteko bambi namulaba nga ntunuulira bw'ati naye nga talina kyakola bwe baali bangi aba talina kukyasobola kusalawo nga ntambula nga nzira waka kati mbeera waka omutima nga guŋŋamba lwaki togendako ewa Bishop Luwalira kuba yali azzeeko ng'ogenza okima okufuna edduuka mu kyalo olifunye walifuna tewalifuna? Edduuka saalifuna edduuka bwe sirifuna nkomawo enkeera
bwe nkomawo enkeera nsanga Nankya nkonkona ali mu ofiisi, yingira nga ntuula nga mubuuza. Mmala okumubuuza nga mugamba munnange gye nagenze edduuka saalifunye. Nalinga akubye ejjinja mu njuki. Nze tebikyankwatako, ebyange byawedde, tebikyankwatako. Ne mmanya nti kati kyekiseera nina kutandika kwerwanako nzekka. Bwe ntyo ne nfuluma ssanyu. Era naddamu okukaaba, kuli kwe nakaaba ogwasooka. Era ne nziramu okukaaba nga ntambula nziraka. Naye Mukama simanyi. Oyina abaana? Sirina mwana ko. Nayingiramu 21 nga sirina mwana gwe nzadde. Natuuka okuvaamu nga sirina. Etteeka eriri wali olina kuba ng'oli wampeta okuzaala ng'okolamu. Era simuyina paka nakati simuyina. Byonna sirina. Ekinuma. Twasulanga ku seminti nga tubeera mu Nassolo. Usula ku seminti obwana bulwadde oba okyali awo ne baleeta akalala. Kubanga Nassolo ebitanda ebiriyo by'abaana abakulu mulina kwebaka ku seminti. Ssente bwe zaakenderamu nga tulina genda mu acuuti. Abaana ne babeerako oxygen. Osiiba oyimiridde, Nassolo oyimiridde. N'obulumire muyitamu. Naye nandabirira abaana. Kinnuma ng'omuntu. Kinnuma kiri ku mutima gwange gwajula. Mutima gwange gwasimba. Naye ne wange embwa. Ne wange embwa. Ali ku program ya Save a Soul Taata Omwoyo. Munansonyiwa. Leero omukyala gy'alimu, leero omukyala ebintu byayogedde ku bulumi, omwana talabirikika. Omwana talabirikika, obeera ewaka ng'olina omwana omu babiri, naye ate nga gw'obazaala naye ne bakulumya omutwe n'owulira nga kikususeeko olaba bakuwogganidde nanyo. But just imagine omukyala ono okubanga yabeera mu baana. Ffenna tumanyi St. Baby's Home abaana ababeerayo oba abaana abaleetebwayo. Ebiseera ebisinga tebatera kubeera mu mbeera nnungi. Babajja ku makubo, babajja kasasiro, babajja mu ttooyi, yonna ebifo ebyenjawulo gye balonda abaana abo okuba nti babaleeta. Omuntu neewaayo n'akuuma abaana abo. Kyobola wabyogera obulumi aba alina bungi ng'omukyala, kuba omuntu abadde akoledde ekitongole okumala emyaka 18 ddala abanga akoledde. Mu byayogedde nga tugambe jjajja n'obulwadde obwa mukenenya olw'okuba nti bakozesanga ngalo, tebalinanga gloves, tebalinanga bintu biba protectinga obutafuna bulwadde obwo. Ebiseera ebyo tebyalingawo, pampas tezaaliyo, abaana balinganga bannappi. Ebiseera bya nappi mubujjukira bulungi nnyo. So togenda kukoza mwana nappi emu 2 oba 3, wabula abaana babeeranga bangi. N'atakako n'agamba nti olw'ekiseera ekyo kyonna obulwadde amaze obufuna, teyasobola na kufuna mukisa ng'omukyala azaale ku mwana. Kugamba oba n'okubeera mu baana buno oba yatuuka n'alowooza nti baana beddala, ye n'akiviirako ddala ekyokuba nti azaala abaana ababe. Kibi kiruma, era muwulidde nga bw'agambye engoba gye baamugobamu. Zezimu ku nsonga lwaki ali wano. Yagezaako n'anoonya edduuka lye baamugamba, erisooka ne limubula. Twagala tumanyi yamala n'afuna n'addayo ne bagaana oba. Kyalamire. Wangi mama. Mukyala Nankya akugobye omulundi ogwokubiri. Waddayo ko n'olaga nti edduuka nfunye walinako abakulu be wayitamu ko n'obagamba nekimwangamba okukola nkikoze naye ne kigaana. Embeera gye bampisaamu teyali nnungi. N'engoba gye yangobamu teyampuliriza ng'omuntu nga munnyonnyodde nti edduuka sirisanze. Yandibadde ngamba nti oba ng'omuntu nga ye ng'omukulu yandingambye gezaako awalala. Naye yangamba tebikyankwatako, nze ebyange byawedde. Ye ekigendererwa kye kyali kyakuyita boodi angobe nga boodi ki nga boodi weeri. Kyekyali ekigendererwa kye. Ate mu kuntunuulira edduuka badinoonyeza mu lunaku lumu 2 tebakuwaayo ebbanga nti oba mu mwezi gumu tubenga bangamba genda kunoonya edduuka gye banzaala. Edduuka nengenda okunoonya ne sirifuna. Nalina okikolerawo mu mangu olw'okuba nali sirina kye ngenda kukola ng'ate neetaaga okulya, neetaaga okubeezaawo obulamu bwange.
era bwe nagendayo era enkeera bwe nagendayo ne nkomawo lweggulo enkeera nenzira ne mukomawo ne mugamba edduuka saalifunye naye ng'omuntu omugamba nti gezaako awalala naye teyakikola ye yali anyanejjeeko dda kuba yali yamaze dda okubagamba kati awo nga tebikyamukwatako si takyannenako obuvunaanyizibwa okiwulira kati owandiise olinaku be wawandiikira abakulu b'oyitamu kwolaba ensi sirina gwe nawandiikira mukulu kubanga nasooka nembeera awaka nga n'obwongo bwange buliko ekikyamu nga byonna mpulira binsobedde ntunula wengenda okutandikira ne wengenda okusembera nga sirabawo naye ekirowoozo kye nasooka okufuna neŋŋamba kangendeko ewa bisopu Luwalira kubanga bisopu Sekadde yali amaze okuvaawo bisopu Luwalira nga yaze neŋŋamba kangendeko ewa bisopu Luwalira era nakwata ekkubo nengende wa bisopu Luwalira nga sinagenda ku Human Rights nagenda ku ofiisi era essimu eno eri ku lupapula luno ebbaluwa gye nasabirako omulimu eno ebbaluwa essimu eno yali ya bisopu Luwalira kati bwe ngende wa bisopu Luwalira nagenda ku ofiisi ku kyaki bw'otuukawo bakugamba olina akapapula kojjuzaamu amannya go gy'ovudde gy'obeera essimu yo n'ensonga ekututte nawandiika akapapula kati bwe mmala okawandiika kirabika omukyala wa reception yalina enkwatagana naani n'oli Babula Nankya kuba mba nkyatuddewo ngenda okulaba nga nengera pick-up ezze bamuleese abirabye omukyala ngenda omulaba ng'avaayo mu mmotoka bwe yajja yakoma wano ku reception teyagenda nawa bisopu n'atambula n'afuluma emmotoka n'etambula n'egenda kati omukyala n'alyoka atwalayo akapapula n'engenda ewa bisopu ntuuka ewa bisopu muyitiramu ebbaluwa eyo ngimulaga nabiyitiramu kiwanvu nnyo naye ngaebbaluwa eyo yagisoma bisopu kyava mbuuza bisopu simuwaayira byenjogera bw'abaabye n'abiwulira ajja biwulira bisopu nga mbuuza wandyagadde kundabiranga wa kubanga bwe babeera mu ofiisi yaabwe obeera olaba emmotoka amadirisa gano obeera olaba emmotoka ezipaakinga eziyingidde alabika yalaba emmotoka eri nze kye nasuubira mu bwongo bwange kubanga okumbuuza nti wandyagadde kundabiranga wa kyenva mugamba bisopu waka kubanga mmaze okulaba wano embeera bwekola ki bweri ndooza naye yali akirabye n'awandiika eyo ennamba y'essimu eya Mango kati nemmala nangamba nja mukubira kati ate ngenda okumukubira nga waliwo omukyala mukwano gwange nimire genda owaabe mu Human Rights ensonga zino zeetaagamu eddembe ly'obuntu kati ngenda ku Human Rights nzigulawo kaadi ya Human Rights yeeno yeyo file number 61/2009 ngenda nzigulawo ki omusango kati bwe nzigulawo ate mmala nkomawo nkubira bisopu kombe nzabe namala okugenda Human Rights musonyiweko bawandiikayo ebbaluwa ndoza ne babategeeza bano bisopu n'amanya kati ntuukayo bisopu mukubira ngamba ngendeyo kampa olunaku nga ngendayo bwe ntuuka ewa bisopu nasanga agenda mu breakfast ntudde awo waweerawo entebe omugenyi w'otuula n'afuna breakfast n'agimala alinawo ofiisi bw'ava mu sitting room alinawo ofiisi y'awaka awasinkanira abantu ngambala nga ngenda avaayo eri ng'ayingira muli munda ng'ambuuza amubuuza kati bwe mmala omubuuza mbimugamba bisopu yaŋŋamba wamaze okugenda mu mateeka sirina kye ŋŋenda kwogera byebigambo bya bisopu naye nga ekyantwala ewa bisopu nsonyiweko ekyantwala ewa bisopu eri gye nagenda saagenda mu high court saagenda mu kooti ya Buganda Road eri yali ddembe lya buntu nga mmanyi nti ng'omukulembeze ajja kuŋŋamba gw'obadde oyagala ki ng'omuntu kubanga liri yali ddembe lya buntu ate ne wano ate nga yakulira ki ye mukulu yatwala ekitongole nga kyensuubira nga ye okuŋŋamba naye kasita yaŋŋamba ekyo nemmanya nti kati naye sikyalinayo ki mukisa sikyalina mukisa nensigala nga ntambula ne Human Rights kati Human Rights yo wakutambula nayo nekomawa Human Rights ngitambuddemu asookera ku Ring Road gye naggulirawo nengenda ku Ring Road ne bansaba bwe nagenda okugulawo ne baŋŋamba ndeeta abajulizi 3 abajulizi mbe naddayo ne mbatwala yali mwami Elias Kibuuka Kevin Naluze ne Erivanson Babirye nagawa nali nkola nabo nti bansaba abantu 3 abakakasa nti nabo babadde bakola nange ekyennaku omu ow'okusatu bambi Mukama naye yamuyise n'awummula kati nensigaza 2 nga benasigaza okutambula nabo
kati bwenva Ring Road netugenda Ensambya twalina okuwanyisaganya ebigambo ne Nankya omulundi ogwasooka nga tetukwatagana kati bo balinamu embeera egamba nti Nankya kumanya kwa Nankya tamanyi nti nina ne bino ebiwandiiko kubanga yali yakajja era tamanyi nti nina ebipapula bino ye kwegamba kyebalonda nti olwokuba baali tebatugadde appointment ka contract kati ye ng'amanyi sirinayo kiwandiiko kyonna ndi mwereere kubanga era namala bawaabira ne balyoka bagaba contract eno naye nsaba toyogera linnya lya muntu wakitadde mu bwongo mu mwaka nampa contract ye 2009 kati bwe nimala obawawaabira ne bagaba contract zino era olaba emyezi gyegimu ku Gwokuna ku Gwokutaano oba okiraba ne bagigaba kati oli bambi nangamba kankuwe photocopy kolamu photocopy osanga eri kuyamba okiwulira naye namala bawaabira naye ng'emyaka egyo gyonna baali tebagabye kati ono Nankya kye yali akozesa nti ne bwe n'atambula sirinaki contract naye ng'ate owa Human Rights oyo bwe nagendayo yaŋŋamba ebiwandiiko bino by'oyina bisinga ne contract kosi byonna biraga n'ebijulizi abaana boolimu ssente zobadde ng'ofuna emisaala gyobadde ng'osayininga gyonna biraga nti byasambya bisome yabadde kusasula kati yaŋŋamba nti tewobaako kyeweeraliikirira omwami oyo n'amannya ge yaganteerako wano n'enamba ze bwatyo bwe yaŋŋamba kati netandika ne tugenda Ensambya twawanyisaganya ebigambo ne bamala ne batugamba tuddeyo omulundi ogwokubiri ekyanzija enviiri ku mutwe n'okunyiiga ennyo obwongo bwange ne bwongera okwonooneka baatugamba olwaddako tutuukewo ssaawa 4 nnyingira mu geeti wali bwe nti Nankya avuga emmotoka afuluma kati ne neebuuza ate okumanya yanjooga nnyo n'asiba emmotoka nkulinde nkutwaleko namugamba gwe wandeese n'asimbula n'agenda kwe nagamba obanga mwatuyise essaawa 4 ate lwaki oli nsanga ye afuluma ate nze nyingira nga temwagambye essaawa 4 ekinsigala mu bwongo sijja kulimba ne Human Rights bye baayogera siina ebintu nabikwatanga mu mutwe naye bye baayogera akola olunaku siina kye nakwata era natuula oba ono aliyo kati yaliwo oba yali oli omugenzi anti zosooka nali ngamba ayita balooya nga nze simanyi nti oba bakamisona simanyi oba biki oba yeyafa waliwo yeyafa oba gwe nasangayo oba ono aliwo kati oba ye mwami Sewanyana oba yaliyo simanyi kati nga banyinyonyolaawo nti bano abali wano bonna boolaba bano bonna balooya bajja kutambuza ensonga zo obwongo bwange nga bwakyankalanye ne mbasiibula ne mbaviira mbandika waliwo omwami gwe baateranga okutuma atuleetera empapula nankubira essimu oli luddawa tukuyita kakati ojja genda eri twavuddeyo kati tuli Ntinda kwate kubo tugenda Ntinda twagendayo emirundi tebakuyita buli kiseera nti oba buli mwezi waliwo baamala emyaka 3 waliwo pulezidenti mbu yalwawo okulonda bakamishona bye nali simanyi ne baŋŋamba pulezidenti yaluddewo okulonda kamishona twaweza emyaka 3 nga tewali oba ŋŋendayo oba kintu kyonna nga sirina kyemmanyi nga bo be bakuba essimu ne batuma oyo omwami n'andeka ebbaluwa ne mugenda n'ogenda n'abajulizi ne tugenda Ntinda kati lumu mba tuli Ntinda nvaayo nali ŋŋenda mu short call naye nga nvaayo bwe nti waliwo omwami naye yali gyava ajja kyava ngamba naye nkulaba otambula naye ng'omukyala mulaba nnyo yeetala wano omusajja bwe yaŋŋamba ekintu kyo nawulira nga obwongo bamuzzeemu ekikuka mu mutwe bwe yaŋŋamba najjukira Nsambya ne ŋŋamba kwe kuba nti nze nali nnyingira nga ye afuluma balabika ndoza bo baali baabiraba dda kuba kati nga bamanyi era siina sente naazijjawa gwe omwavu osigala oli mwavu okukolera omuntu edduuka libaali bagambye edduuka obuduuka kuba abantu bagambye nonya edduuka bakutekeremu firigi n'ebyokunywa kyebaali bagambye ku maanyi gemmanyi ne ku Nsambya ne bali badde bakutte bazadde emyaka gye wali omazeemu ddala omukyalo ono edduuka sizo zibadde zisobola n'okumalawo miliyoni 3 oba 5 kubanga baali bagenda gula basasule edduuka yangamba basasule edduuka bagule firigi mazzi bateekemu ne soda ebyo byokka tebyo miliyoni 2 ye yali entandikwa yaabyo kale tugambe emifiriji abadde twala ssente nnyingi tugambye bagamba deep freeze enebe y'essente nnyingi ku myaka egyo n'akasiimo omukyalo no gabadde akoledde Ssanyu Babies Home ezo ssente ne baali badde nga tezivudde mu management baali badde tugambye bugambi nti kale abakozi bannaffe oba administrator nga yabadde nagamba tutya tugenda musiibula naye ng'abastaafu tukoze tutya
nabange kitalibadde kitono nnyo, I don't know. Mukwano gwange omulungi abaddala ba pulogulaamu yaffe eno olunaku olwaleero nzikiriza tugikomye wano olwakadde wabula nja kudda n'omukyalo ono tubeere nga tumalayo emboozi eno. Kkiriza nti tumaze nga tukomye nga tutuusizza wayagala abeere nga ayambibwa ddala. Atunyonyodde amaduuka yalinoonya, edduuka we yajja ate bakama be ne balabaga nti bakyagala kola ki kumuyamba. Biki bye yazzaako atubuulidde yagenda mu human rights eyo nayo najjayo bye yajjayo ebiwandiiko ebiraga nti eddala yali mukozi waayo byonna abirina nga ddala sanja byesi omutena we mwegaanira. Mu kitundu ekyokubiri twagala tuwuliriza ate eyava ewa tulabe ki kye yajja ewa Bishop Lowalira weyeyongera ne human rights wa we yamutuusa tulyoke tumanye nti ate lwaki azze mu Save a Soul byagaanira ddala oba azze kwebaza abantu abo. Tovaawo ndakubanga kumonayo kitundu ekyokubiri. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.